Abamu ku bakulembeze aba gavumenti ez'ebitundu mu bitundu bya Kampala n'emiriraano baddukidde eri akulira oludda olw'aba gavumenti mu Palamenti Mathias Mpuga Nsamba nga beemulugunya ku kutulugunyizibwa okubatuusibwako gavumenti ya wakati. Bano bagamba nti bakuŋŋaanya omusolo wabula akasimbi ke basigazaako katono nga tekasobozesa kutuusa buweereza eri omuntu owa wansi awamu n'okuba nga basasulwa obusente obutono. Bano babadde ba Meeya mu disitulikiti okuli Mukono ne Wakiso. Projekiti nnene gyekola mu kitundu ya Kawumbi oba 2-3 naye Meeya omuwadde pikipiki kwaba atambulira agenda monitoringa enkole. Bw'anaasanga ensobi contract ono n'amunyiga ya 5 golowooza ensobi eyo anaajogera kubanga ali waffe pikipiki noddira omusaala gwe batuwa kubanga ffe tubeerawo ennaku 3 ne bakuwa emitwalo 38 naye ku mitwalo egyo 38 koyina okukola emirimu gyonna olabire ne famire yo zeezo naye ate sente bwe zisoloozebwa ne zisooka zigenda mu gavumenti oba nesooka ezeewola nze mpulira bano bamanerenda abatuwola tubawa n'amagoba naye gavumenti yeewola sente zaffe tetuwa interest nezikomyawo nga wayise ebbanga ddene nnyo ne kireetera okulwisa service delivery eri abantu baffe bono balowooza nti ffe tuzirya. Osanga omuntu nga azze nga ye yeefudde omugezigezi ajja kujja nga ye mugezi agambe nti nina acres 5 ekintu kisale ng'okizza sayidi eno ngenda kuwaako eka y'ettaka abaffe gwe bw'obeera ng'ofuna emitwalo 38 ng'oli alina kyaleese ekyo okola otya. Mpuga abasabye obutaddamu kusindika nsimbi mu kitavu ky'awamu ekya gavumenti nti nno nga Palamenti yayisa amateeka nga n'olw'ensonga eyo gateekeddwa okuweebwa ekitiibwa. Ono agamba nti tewali nsonga lwaki bagenda mu maaso n'okuzza omusolo eri gavumenti ey'awamu ng'ate kibakosa. The money is taken to the center, and as you know, the center is the bottomless pit. Okay? The PFMA allows you to retain the money you collect. That's the law. I even encourage you to challenge the ministry legally if you so wish. But as House of Parliament will help to you and resolved that money should be retained to enable you work. Maybe you need to adopt some defiance mechanisms to awaken finance to actually realize that Parliament is not a ritualistic house, but a very serious House of Parliament. Ono era abawadde amagezi okussa akazito ku kibiina ekibataba okulaba nga kibalambika ku nkola y'emirimu awamu n'okuganyulwa mu mateeka agayisibwa. Ono abategeeza nga bwe balina okusala amagezi gonna okulaba nga ekiteekeddwa okukolebwa kikolebwa. On a proper framework, the House of Parliament is not a house of rituals. No, we are a very serious House of Parliament. When it passes a resolution, it's not a ritual that somebody would go back to their office and remodel it to their liking. So I'd like to invite you, whether I do it because I know your petition to everyone who is not here, please ask of you, the leaders of the local government association. You have that association. Do you simply meet to have fun or for serious business? Let them pronounce themselves. Did they understand what we resolved in Parliament? If they did understand it, so why aren't you implementing it? Mpuga era akonyeko ne ku nsonga ey'okulaakulanya emiruka giwandiise eya parish development model. The song lately is the PDM. You're aware you were promised is 100 million per parish. Now we are told it is 25. So the commitment is not there, clearly. And we knew from the word go. For me, I'm not disappointed because I was not expectant. For those of you who are frustrated and disappointed, I'm sorry for you. I know it was sloganeering. There's no way you're going to help our people through slogans. Yes, Chigongo, Kulwa, Channel 44, Oreguro.